Ndoza music ayongedde kula. Music ayongedde kula, which is a good thing for the industry. Ayongedde kula is getting better, quality ayongedde. Naye ekisinga obukulu abawagizi beyongedde okuwagira abana Uganda, which is what matters the most. Abasinga abadde bagamba nti nno abannayuganda bawagira nnyo kati abanigeria okusinga abayimbi baawo wano. Kyekyo kyogerako ki? Nze ndowooza music ye music is the language of the universe. Oba omuyimbi aba mu America, oba mu Nigeria, oba mu South Africa, bonna tulina obawagira. Naye okusingira ddala tulina okuwagira abayimbi abafa abawano. So nsanyusa nnyo okulaba nga cricket off ejjudde bweti. Ndi wa ssanyu nnyo. Olowooza ki ekiremesezza music industry oba music wa wano okusala okutuuka eri mu bazungu ate abanigeria bakikoze? Ajja kutuukayo buli kimu ku tayimu yaakyo. Abakongo baaliwo, abanigeria be baliko, n'abannayuganda bajja kutuuka. Just tubeere ne hope eyo, twongere okukola ebintu ebirungi. Obadde omaze ebbanga nga toli mu music nga wawummula. Of recent twakulabye ng'okoze ekivulu, what we call maiden concert. Era n'okikwasaganya. Officially wakomyewo mami? Nakomyewo officially, nali ntekinze break, engeri gye nali nti nakazaala, nentekinga break, naye kati nkomyewo officially. Tutandikira wa? Bingi nnyo, saabi bagamba kati naye bingi bijja. Bingi. Twalaba waleetako n'abayimbi abamu abaali basazeewo okuva mu music n'okuyimba nga tebakyayagala. Ngani? Oyo badde wange nnyo kuva dda. Era nali njagala mubaleetere, mulabe nti talent ebeera talent. Ne bwamala emyaka emeka, mulaba abantu be baasanyuka omulaba. Baasanyuka nnyo omulaba kubanga akyali sweet kid gwe baali bamanyi okuva edda. So owaye twogere ku concert ye yaliyo. Wali osuubira abantu okujja mu bungi bwe batyo? Nali nkisuubira. Nali nkisuubira. Kubanga nkimanyi nti abantu bange banjagala ate bampagidde okumala ebbanga. So nze nali mbasuubira okujja, naye nga era tekigaana nti nebaza Katonda nti banjagadde okumala ebbanga. I don't take it for granted. Katonda yakikuwa. Mukama Katonda ono yakublessinga n'agamba nti ngenda kuwa obwagazi mu bantu obutagwawo. Tosobola kigula na ssente naye nga Katonda yakimpa, so nebaza nnyo Katonda. Otwala ki okuba nti noweekuuma akasusu? Olabika olinga omwana w'emyaka 15. Naye nina emyaka emeka? Kwerabirira, kunywa mazzi, kulya bulungi, nakwesonyiwa stress. Kikulu nnyo olina okwesonyiwa stress mu bulamu bw'ensi eno. Kuba stress mungi abeerawo buli wamu, naye gwe olina okufuba okulaba nga weerabirira. Ennaku zino tulaba gwe ku nakyo, naye ennaku zino abayimbi naddala abakyala balowooza okufuuka sita, balina kwebleachinga, kwekola bumodimodi, kunyumula nnyindo, matu n'obugere. Sandyagadde kujajinga muntu yenna, buli omu asobola okukola ekimukolera. Oba oli ayagala kwesiiga kizigo, oba ayagala gendako ewa sajoni amusale, ekikukolera. Okitegeera, it's a free world, it's a free country. Okubadda twewagira, okubadda twebererawo. Kyensaba nti tusigale nga tekikyuse, tusigale nga twewagira, tusigale nga tweyagala, ate tusigale nnyo nga tusapootinga bano abato abatandika, kubanga beetaaga nnyo sapooti yaffe ababaddewo. Owaye ogambye okomyewo officially, naye abaana abato balina endongo. Bw'onaasobola pressure tofe pressure y'endongo. Si competinga n'abaana bato.
this one. I know how much you love it. Okay, let's go again. I wish he was still here. I wish he would be here. Rest in peace, Dance Kumapesa. Let's go.